Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga tusaba Yesu Kristo atukulembere nga tuwuliriza emmere y'omwoyo ey'olunaku olwaleero, era ne tusaba ne Mwoyo Mutukuvu atukulembere tusobole okufunira ddala ekyo ekinaayamba emyoyo gyaffe okutambulira mu eryo ekkubo Mukama lyagala tutambuliremu, ekkubo ery'obulamu obusaanidde, nga twewala ebyo byonna omulabe byateze mu kkubo okulaba nti atulemesa okgenda mu ggulu okwesiima. Ebyo byonna omulabe Sitaani byatadde mu kkubo otulimbalimba alabe nti atutwala mu nnyanja ey'omuliro, okwewala ebyo byonna ebisanyusa omubiri, eby'amasanyu eby'enjawulo omulabe bw'ataddewo okutubuzaabuza atugye ku kkubo ettuufu, atwale endowooza zaffe n'emitima gyaffe tuve ku Mukama Katonda eyatutonda. Obubaka buno obwaleero suubira bujja kubaako gwe buyamba eyo, otambulire mu butuukirivu, otambulire mu kwenenya, otambulire mu kwagala abalala n'okubaagaliza, era otambulire mu kukkiriza ne mu kubeera n'essuubi ery'obulamu obutaggwaawo mu Yesu Kristo. Kino ekiseera kye tulimu kiseera kirungi nnyo nti Mukama atuwa okubikkulirwa ebintu bingi bye tumanya Katonda bye tutasobola kumanya ebiseera eby'emabega, kubanga kino kye kiseera ekituufu Mukama w'asazeewo otumanyisa ebintu bino. Era nga n'ekiseera kino n'omulabe Sitaani naye alinyisizza omutindo, ebintu bingi bye twawuliranga kati tubiraba bituuse, kumpi bigenda kufuuka ebintu ebyobulijjo. Twawuliranga bulizi nti abasajja baagala basajja bannaabwe, abakyala baagala bakyala bannaabwe, naye ennaku zino mu bitundu ebimu mu nsi ezimu bigenda bifuuka ebintu ebya bulijjo. Buno obubonero obutulaga nti ddala omulabe naye ayimusizza omutindo mu malirivu okulaba nti atwalira ddala emyoyo mingi nnyo mu nnyanja ey'omuliro, agabane wamu ekibonerezo oyo omulabe Sitaani. Naye Yesu Kristo waali otulaga ekkubo, tudde ku kkubo ettuufu. Yesu Kristo waali ayita mu mikutu egy'enjawulo, mu mitendera egy'enjawulo, ayita mu bantu ab'enjawulo. Bw'oteekako ttivi owulira ababuulira enjiri, bw'oteekako leediyo owulira ababuulira enjiri, bw'ofuna ebitabo by'osoma oba mawulire, era wabawo eddoboozi, olaba nti Yesu Kristo akozesa ebintu eby'enjawulo, abantu ab'enjawulo, emikutu egy'enjawulo, okulaba nti ajja mu mitima gyaffe atulage nti ddala waali otununula eri oyo alina amatu, era eri oyo ayagala okgenda mu bulamu obutaggwaawo. Oyo alina amatu awulire. Buli muntu alina okwesalirawo mu mutima gwe wajja ayagala okgenda. Ayagala kgenda mu ggulu mu bulamu obutaggwaawo ne Yesu Kristo, oba ayagala kgenda mu nnyanja ey'omuliro. Buli muntu alina okusalawo Mukama akutadde mu mitima gyaffe, buli omu alina okwesalirawo, buli omu alina okwesalirawo ki ky'oyagala okuwuliriza Mukama. Buli omu amuwadde okwesalirawo, bifo ki by'oyagala okgendamu, bantu ki b'oyagala okwogera nabo, okubeera nabo, okusembeza, mboozi ki z'osinga okwagala okunyumya, okusalawo buli omu Mukama akumuwadde. Naye nga ffe tulina okulaba nga kinnoomu osalawo n'okwata ekkubo erikutwala mu kwesiima, kubanga eggulu lya ddala era gye liri. Geyeena ennyanja ey'omuliro ya ddala, era bye twogerako nti omuntu ajja kumala okufa mu bulamu obusukka ku ntaana. Buli omu ajja kulaba akatambi ak'obulamu bwe, alabe buli kimu kye yakola mu bulamu bwe, era ku ebyo byennyini bwe bajja okusinziira Mukama waffe Yesu Kristo amugambe, wategeerako ku njiri, baakubuulirako, wakimanya. Buli omu ajja kuba yekka, naye nga tukyali balamu Mukama atuwa akakisa omutegeera era n'okwenenya, amale okuva mu bulamu bw'ensi eno abatakyasobola kwenenya. Ensonga lwaki tuweereza kigambo kya Katonda, enjiri n'owuliriza, kulaba nti tuyambagana okusobola okgenda mu ggulu,
tusobole okusinkana mu ggulu mu kwesiima, kubanga obulamu bwano ku nsi buggwaawo bwa kaseera katono, naye obulamu obuddako bo ate bwa mirembe na mirembe. Ebiseera byo eby'emirembe n'emirembe oyagala bimalawa? Oyagala bimala mu muliro oba oyagala kubeera ne Katonda mu kwesiima? Oluusi oyinza okugamba nti oba bye twogera tulimba oba tusaaga oba tulina ebigendererwa ebirala okubuulira enjiri, naye weebuuze ofiirwa ki okkiriza mu mutima gwo n'okkiriza Mukama Katonda n'ofuba okulaba nti okola ebyo by'ayagala? Ajja kulaba obumalirivu bwo okukola ebyo by'ayagala, akuteekako omwoyo we, Mwoyo Mutukuvu akkulembere, akuwa amaanyi osobole okuwangula ebyo, kubanga ye Yesu Kristo yawangula. Kati Yesu Kristo wajja munda mu ggwe yasobola okuwangula ebyo ebyali badde bituwangula, olwo n'ogenda mu bulamu obutaggwaawo. Ye ate bw'oba osuubira nti enjiri okubuulira tulina ebigendererwa ebirala, ate watya wonaava mu bulamu bw'ensi eno n'osanga nga bye twali twogera bituufu, ogenda kukola otya muganda wange? Ogenda kukola otya? Tolina ky'ofiirwa okukkiriza, wabula ate okufunamu by'ofunamu bye bingi. Ekisookedde ddala ofuna emirembe, kubanga Yesu Kristo yekka yagaba emirembe egy'omu mutima, essanyu ly'omu mutima. Kazibe ssente tezireeta mirembe lya mu mutima oba essanyu, wabula Yesu Kristo yekka yaleeta egyo emirembe mu mutima. Yekka yajjamu kiri okululunkana, okugamba okubeera nga tetukkuta ekyo ekitono kye tulina. Ye Yesu Kristo yatuwa obumativu mu mutima, yatuwa okwagala, ne twagaliza n'abalala, ne tusanyukirako n'abalala nga bye bakola bigenda bulungi. Ekyo Mukama Yesu Kristo yakikola, yatuggyamu emitima egirimu ekizikiza n'atutondamu emitima emipya. Naawe kennyini n'ogamba wabula nkyuse, olaba nva ku kintu bwe kiti nenva ne ku kintu bwe kiti. Yesu Kristo ekyo yasobola okukikola. Kino ekiseera kye tulimu kirungi nnyo. Mukama atadde ekisa eky'enjawulo ku nsi, ekisa eky'enjawulo akikubisizzaamu. Buli lw'ofukamira ku maviivi n'osaba Mukama, nyamba omuteekeko ekisa, onteekeko ekisa nkumanye. Mukama awuliriza kuba ye kitaffe, era ky'omusaba akikuwa, ng'omwana wo w'ayinza okukusaba ekintu era n'okimuwa mu kwagala. Ne Mukama Yesu Kristo waali awo kumpi naawe mu mutima gwo akubuulira eky'okkola. Mu mbeera yonna osobola okwebuuza Mukama, kati mu mbeera eno nkole ntya? Era ojja kulaba nti ajja kukulaga eky'okkola. Ojja kulaba nti olina ekirowoozo ky'ojja okufuna mu mutima gwo, omanye nina kukwata kkubo lino. Era nga oneetegereza obulungi ensibuko y'ekirowoozo ekyo, kijja kuba tekivudde mu ndowooza yo, wabula nga kirina ensibuko yaakyo ndala. Era wona agenda mpola mpola nga weemanyiiza empuliziganya eyo, ojja kutuuka ekiseera Mukama naye yeeyongera okweyoleka gy'oli. Tujjukire mu kitabo kya Ephesians chapter 4 verse 17. Mukama atugamba tuleme kwesigulira ku ndowooza zaffe, kubanga mu ndowooza zaffe omulaba ajja kuteekamu ebirowoozo ebikyamu asobole okuwamba emitima gyaffe. Ephesians chapter 4 okuva ku verse 4 okutuuka ku verse 5, Mukama atusuubiza okubeera nti tugenda kubeera omuntu omu. Enjawukana zonna eziriwo ez'amadiini zijja kuggwaawo. Ffenna tugenda kubeera omuntu omu. Enjawukana ziva eri mulabe. Ffenna tuli baana ba Katonda. Yesu Kristo ye musumba waffe era ye Katonda waffe. Ffenna tuli muntu omu, enzikiriziganya emu. Okwawulayawula kuva wa mulabe alabe nti tetubeera muntu omu. Twambale omuntu oyo omupya, tuve ku bintu by'ensi, twambale omuntu oyo omupya Kristo, kubanga ye muwanguzi. Iffe ku lwaffe tetusobola kuwangula, wabula ye Kristo ali munda mu ffe. Oyo ye yeeyoleka n'awangula ebyo ebiba bigezaako tulwanyisa. Ephesians chapter 4 verse 24. Twambale omuntu oyo omupya. Ebyama byonna biri mu mutima. Mukama omutima gwaffe mu butonde bwagwo yaterekamu ebyama. Wowulira omuntu yenna oba musajja wa Katonda ng'ayogera ku bintu by'okubikkulirwa, ayogera ku bintu eby'omwoyo, ayogera ku bintu ng'okuwulira Katonda, ebyama byonna byetooloolera ku mutima. Mukama ebintu abiraga mutima. Omutima gulina amaaso, omutima gulina amatu, guwulira.
ogenda okitambuliramu ng'okyemanyiiza. Wosoma mu kitabo kya Ecclesiastes chapter 3 verse 11 olaba nti Mukama mu mutima gwaffe yateekamu ekyenjawulo, ekyama ekyenjawulo mu mitima gyaffe. Neffe tulina okuzuukusa ekyo. Ekikula kya Yesu Kristo wekyongera okukula munda mu ffe kye kizuukusa ekyo. Kino kye kiseera obwakabaka bwa Katonda bujje ku nsi. Ebyagala bikolebwe ku nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Kino kye kiseera kuba tujjukire Ssaala Mukama waffe Yesu Kristo gye yatuyigiriza nga tusaba ne tugamba obwakabaka bwa Katonda bujje ku nsi. Ebyagala bikolebwe ku nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Kino kye kiseera obwakabaka bwe buli mu kujja ku nsi. Kyovula tufuna okubikulira okw'enjawulo. Era omulabe Sitaani kino akimanyi. Kyovula bakati alwana nnyo okuwagira ebintu byonna ebikyamu. Ayagala babiteeke mu mateeka babigoberere. Era kino ekiseera bw'obanga osabira mu kkanisa ng'erimu omusajja wa Katonda omutuufu oba mukyala wa Katonda omutuufu, kino si kye kiseera walibadde opulaningira okuva ku kkanisa eyo. Genda mu maaso n'okusabira mu kkanisa erimu omusajja wa Katonda. Olw'ensonga musajja wa Katonda oyo aba yafuna empuliziganya ne Katonda, ng'alina connection ne Katonda, alina enkolagana. Olw'enkolagana ne Katonda eyo gy'aba alina abaako ekisa ekyenjawulo. Kati buli muntu abeera mu kkanisa eyo obaako ekipimo ky'ekisa ekyateekebwa ku musajja wa Katonda oyo okusinziira ku kuyitibwa kwe. Obaako ekisa ekyenjawulo. Era ekyo ekisa kikuwa obukuumi. Era genda mu maaso, tuva ku kkanisa eyo genda mu maaso n'okusaba, kuba ebiseera ebijja bigenda kuba biseera tebigenda kuba byangu nnyo n'eddakiika n'emu, bigenda kuba bizibu ddala. Ebizibu bingi bigenda kweyongera okujja, ebitiisa, ebyentiisa, embeera ejja kweyongera okubeera embi n'okusinga etwali tusuubira. Naye ggwe ali mu Yesu Kristo, ggwe aliko ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, ebyo byonna ebijja okuba nga bitiisa, eby'obulumi, eby'ennaku, tebijja kusemberera nnyumba yo wadde famire yo, kubanga oli mu Yesu Kristo, oliko ekisa kye. Tebijja kusembera. Kyenva gamba kino si kyekiseera ate ove mu kkanisa. Kino kyekiseera obanga kkanisa yo teri musajja wa Katonda omutuufu, onoonya wali kkanisa eri musajja wa Katonda omutuufu owulirize, obeere ng'owuliriza, ogendengayo osabe. Kino kyekiseera. Olwo ojja kufuna obukuumi. Ebyo byonna ebigenda okubaawo tebijja kusemberera nnyumba yo. Abalala bajja kaaba bagwe kumpi naawe olw'ebizibu eby'enjawulo, naye ggwe ojja kuba na ssanyu era ogenda kuba na bujulizi obuddiŋŋana, obujulizi n'obujulizi. Era ku lw'ebyo Katonda by'akola mu bulamu bwo, bangi bajja kujja basinze Mukama Yesu Kristo bamusembeze mu mitima gyabwe, bagambe olwa Yesu Kristo akikolera ono mu mbeera eno bw'eti, ye n'abeera ng'ate wanjawulo. Bangi bajja kujja eri Katonda olw'ekyo banalaba Katonda akola mu bulamu bwo. N'abalala abo abamusembeza era abamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Bw'oba nga tonnawulira ddoboozi lya Katonda, oluusi oba ng'obiwakanya n'obiwakanya, at least ky'oba okola tova ku kkanisa, genda mu maaso n'okusaba kkanisa, tambulira ku puroguramu, obeere ng'owuliriza omusumba obyagamba, wabanga musajja wa Katonda omutuufu. Bw'obanga kkanisa gy'osabiramu tomweba musajja wa Katonda mutuufu, beera ku maviivi osabe Mukama, omugaye Mukama, nyamba ondage amazima. Ate ne mu mutima gwo bwe weetegereza, Mukama ajja kuba buli kiseera abeera akulaga ekituufu ekigenda mu maaso, ekituufu awatuufu w'olina okusabira. Mukama aba akulaga. Njogera n'oyo ali eyo nga tugambe nga kkanisa gy'olimu si ya musajja wa Katonda omutuufu. Mu mutima gw'owuliriza bulungi, Mukama abeera alina by'akulaga. Mukama aba akulaga ekkubo. Okusaba mu mutima kiyamba nnyo oyo ayagala okufuna enkolagana ne Katonda.
okusaba mu mutima kiyamba nnyo n'obeera ng'osaba ng'ogamba Mukama nzija by'otayagala onteekemu omwoyo gwo okwagala ko n'obulamu bwo okyemanyiza okisaba mu mutima ekyo kigenda kukusembeza kumpi ne Katonda kuba ajja kujjuzaamu okwagala kwe omwoyo gwe n'obulamu bwe. Bw'obanga ogenda ku kkanisa n'ofuna ebintu bye basabidde oluusi nga amafuta oba ebintu ebirala byonna ebasabidde ekkanisa, ekintu ekyo ogenda okigire ddala ku kkanisa. Waliwo abalala ababeera nabyo nga si bituufu naye nga babitunda babitambuza. Oba ng'oyagala mafuta oba anointed products olina genda ku kkanisa yo ggwe kennyini gy'olina okijja okwewala okufuna ekyo eky'omulabe kuba n'omulabe abijingirira. Okubeera n'enkolagana ne Katonda kigenda kuyamba nnyo okulaba obutego omulabe bw'atega, okufuna okubikkulirwa n'okweyagala mu bumanyirivu obw'obulamu obw'omu mwoyo oba osobola obulungi okulwa n'olutalo olw'omu mwoyo. Ekyo nakyo kijja kwongera okukusembeza eri Mukama n'okumanya obutonde bwo ng'omuntu ow'omunda ow'omwoyo, your spirit, your soul, osobole okutegeera obutonde bwa spirit nga bwebeefaanana, obutonde bw'omunda omuntu ow'omwoyo oyongere okumutegeera kuba kye tulina okumanya tewali kintu kipya Mukama kyagenda kuleeta ku nsi wabula ebyo byonna ebigenda okubaawo byaliwo, wabula agenda kuyita buyisi ebyaliwo biddemu bibeerewo. Tewali kipya kigenda kubeerawo, byonna byaliwo. Buli ekigenda okubeerawo kyali kibaddewo ate era buli ekyali kibaddewo kye kigenda okubaawo. Kyekyo Mukama kyayogera mu kitabo kya Ecclesiastes chapter 3 verse 15, buli ekigenda okubeerawo kyali kibaddewo wabula Mukama agenda kuyita buyisi eby'emabega biddemu bibeewo. Y'ensonga lwaki Mukama aba asobola obbikulaga mu kubikkulirwa kuba buli kimu kiba kyaliwo nga kiddamu buzzi era ebyama biri nnyo mu bulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ebintu bye yakola ng'ali kuno ku nsi bingi Mukama ali kuddamu ng'abikola mu mwoyo nga birina amakulu nga gavuunulwa mu mwoyo, byonna okuva ku kuzaalibwa kwe paka ku kufa kwe ku musaalaba n'okuzuukira byonna Mukama ali mu kuddamu abikola mu mwoyo, mu nsi ey'omwoyo. Tujjukire Mukama ajja kulaga buli omu akatambika obulamu bwe ng'akyali ku nsi. Y'ensonga lwaki tulina okwenenya, tulina okutambulira mu butuukirivu. Bayibuli egamba awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Okutambulira mu butuukirivu kwe kuwulira eddoboozi lya Mukama n'agamba kola kino n'okkiriza n'okolera ddala ekyo, bwe bwa obutuukirivu, okugondera eddoboozi lye mu buli mbeera yonna ng'omanya Mukama kati aŋŋamba kukola kino era n'okola ekyo. Era n'okolera ddala ekyo. Tetusobola kuweereza bakatonda babiri omulundi gumu, ng'oyagala Katonda ate mu bintu ebirala ate n'oweereza omulabe. Tekisoboka. Tulina okusalawo tuweereza Katonda waffe omu, masita omu. Tetusobola kusaavinga bamasita babiri, tulina kusaavinga Katonda yekka. Eno ensi kye kifo we tuzaaliddwa, obulamu bwaffe we butandikira, naye ng'obulamu bweyongererayo ddala n'okusukka obulamu obw'entaana, n'okusukka mu kufa ku ntaana, obulamu bweyongerayo tebukomaawo, obulamu bweyongerayo. Omuntu waffe ow'omunda ow'omwoyo, our spirit, muntu yennyini, ekyenjawulo nti ye talina mubiri nga guno ogwaffe ogw'omusaayi n'amagumba, naye nga naye alaba, naye awulira. Buli kugamba alaba, awulira, asobola okuwunyiriza n'amanya wano waliwo obuwoowowe buti. Ekyenjawulo nti abantu ab'oku nsi baba tebakyamulaba naye ye aba abalaba, ate ye aba alaba n'ebiri mu mwoyo, aba alaba malayika, aba alaba dimoni. Obulamu busigala bugenda mu maaso, obulamu busigala bugenda mu maaso. Okufa si kwe kukoma, obulamu busigala bugenda mu maaso. Obulamu bw'oku nsi kuno bwe butono, obulamu obuddako ate bwo tebukoma, naye obulamu obuddako okusukka entaana oyagala kubeera wa? Obulamu obutaggwawo buli mu Yesu Kristo, obulamu obutaggwawo buli mu Yesu Kristo. Yesu Kristo lye kkubo,
ge mazima era bwe bulamu. Yesu Kristo kwagala, okwagala kye kyokulwanyisa kyaffe ekisinga obukulu, kye kitangaala era ge maanyi era bwe busobozi okulaba nti tutondawo ebintu ebipya. Kwagala ng'onaatondawo ekintu kyonna ekipya kuba kwagala. Ogube mu mulimu gwo n'ogwagala, otandika okufuna obusobozi okutondawo ebintu ebipya, ogunyiriza mu gunyiriza n'ogwagala otandika okutondawo ebintu ebipya ebitabaddeewo. Otandika okutondawo ebintu ebipya obutabaddeewo, naye nga byonna kiba kivudde mu kwagala. Okukkiriza kikulu nnyo. Awatali kukkiriza teri ayinza kusanyusa Mukama Katonda. Okukkiriza kwaffe gye kukoma okuba okunene era n'ebyo tujja okufuna okuva eri Katonda bijja kuba binene. Obutuukirivu, okwenenya, tutambulire mu kwenenya. Oba okoze ensobi, tuba tukoze ensobi twenenye, ekiseera kiweddeyo. Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda, si bya bulimba. Oyo alina amatu awulire, oyo alina amatu awulire. Mukama bakuume, tutambulire mutuukirivu n'okwenenya. Obutuukirivu n'okwenenya, buli omu ajja kunyumira mu maaso ga Katonda. Enjiri tugiwulidde nga tuli ku nsi, ku leediyo babuulira enjiri, ku TV, mu bitabo eby'enjawulo. Buli omu ajja kunyumira mu maaso ga Katonda nga kinnoomu. Katonda ali mwetegefu otusonyiwa buli kimu kye twakola. Era tuddawo n'ogamba obanze ebibi byenkoze bingi ennyo, nedda muganda wange, Mukama ye mwetegefu okukusonyiwa byonna. Yensonga lwaki akuleseewo ng'okyali mulamu ku nsi, osobole okwenenya. Kwadde akakisa okwenenya. Buli muntu ali ku nsi Mukama mwadde akakisa okwenenya, ffenna tuwadde akakisa okwenenya. Era teri kirungi kyokolera Mukama kyatagenda kukusasula, ate teri kibi kye tukola nga kisansa omulabe nakyo era tujja kufunira ddala ekibala ekinaava mu ekyo. Twenenye Mukama atunaaze n'omusaayi gwe, kuba gwe gunaazaako ekibi kyonna, gwe gunaazaako enzikiza ku mwoyo. Omulabe Sitaani ayagala myoyo. Omulabe Sitaani ye ayagala myoyo, gitwala mu geyeena, gitwala kugitta, gigende mu kibonerezo eky'omuliro ne Sitaani. Omuntu yenna ng'alina ebintu byonna ebiva ewa Sitaani, katugeze oba nga biri mu nnyumba, oba abirina ye, oba ng'alina ekintu kyambala, oba kakomo, oba mpeta, oba ki nga kyava wa Sitaani, naye ate n'agenda mu kkanisa n'afukamira n'asaba, aba yeerimba yekka. Mukama atunuulira ekiri mu mutima gwe. Mukama atunuulira ekiri mu mutima gwe, amanye amazima. Ne bw'obeera mu bantu n'ofukamira n'osaba n'oyogera ki, Mukama alaba mutima gwo. Ddala weeyawudde ku bintu byonna ebya Sitaani by'omanyi, mutima gwo obimanyi, obyeyawuddeko nga kwegamba nga tonnasalawo omanye Katonda, obyeyawuddeko. Weeyawule ku byonna ebya Sitaani, onoonye Mukama. Ojja kulaba ekyo ekintu abalala kyogerako okubikkulirwa n'okuwulira Mukama, ojja biwulira ate n'okusinga abo bonna Mukama be yali alaze, kuba Mukama tasosola mu bantu. Buli kyalaga omulala naawe asobola okukikulaga n'okusingawo. Mukama bakuume, mubeere bulungi, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Mukama bakuume.